Alright, kale mbaniriza bannange ku the inside out. Akaseera kabadde kawanvu nga tetunyumyamu nenjala kubaaniza nate nti mukyaliyo mwebale goberera ndaba ebintu nga bitambula paka tubufuna mwebale kuwagira mukutu guno nabaga nti okuzimba ensi kubanga kuzimba nju ebintu bibeera bingi ow'omusenyu aleeta ow'amayinja aleeta matafaali gabaamu owa seminti misumaali payani ebintu bingi buli kimu kiba omwo ekyo tugenda okuyitibwa ennyumba nga mulimu ebintu bingi kale naffe buli omu akola kyasobola kuzimba eggwanga lyaffe era kyetuyayanira bulijjo nti buli omu waali awa ekitiibwa omulimu munne gwakola mu kuzimba eggwanga lyaffe abali mu gavumenti bakola mulimu gw'amaanyi naye n'aba bavuganya nabo bakola omulimu gw'amaanyi okutegeeza abakulembera nti ekyo kigaanye okutambula obulungi so nabo baba n'omugaso ku nsi tekuli muntu atalina mugaso ntera obba wa noloje ya omutamiivu waliwo we mubeera mu kuziika omubuulizi oba omwawule n'abakandaaliriza oba faaza ng'ekintu kyokka ekisobola obbataasa ye mutamiivu ogamba nti sema oba toyagala kuziika omufu tujja kumukulekera wano mulye muli ne musirika nga alinga mutamiivu naye nga muli mutyamuga nti ali osenaamugambako era ogenda okuli oluusi ng'omwawule oba faaza basebo ne bannyabo mbasaba mwazze kuziika nolwe lugendo lwona olusembayo talina ate embaga ndala gwawulanga tokuminkirize nawe katukulindewo ngoma nti omutamiivu kyamuyogedde ddala akitegedde era aba ati alina okuttirira ku bigere asobole tulambula kale n'olwaleero bwe ntyo bwe nina Samuel Walter Lubega Mukaaku mukwano gwammwe gwe musindikira ebivume ebingi ate ne mumwebaza mu bungi ffe mu communication omuntu aba akoze bwe baaya abavuma nga basoose kuwulira na kulaba baba ba mugaso ddala ng'abo abawulidde ne basiima kubanga bombi the common denominator is bonna balabye ne bawulira reaction of feedback yeyinza okubanga ekyukamu kale Samuel Walter Lubega Mukaaku twamuleka ateeseteese tabamiruka wabaliko mu kisinde ekya Uganda Young Democrats ekyali ku Africana obujulizi bwokka bwe nnina nti nga bwe yategeka ne bwe yalangirira olunaku essaawa n'ekifo byatuukirira kye sirinaako bukakafu nti obanga n'ebigendererwa byatuukirira Samuel waniriza se nange bwenti muganda eradde nnyo oliyo mutya nkulamusa namusa n'abo abettanira omukutu guno ate bajja kweyongera bangi nina okukkiriza balaba beeyongedde sikyagala naguyita mukutu okusinziira ku nnamba z'endaba nze ndowooza abettanira TV na Uganda esaasaana era sebo mwebala omulimu ogwo amiina nakuleka ku Africana ng'oyogeza amaanyi mangi neŋŋamba otyo oga nti era luno kyenasinga okusiima mu nteekateekayo ye multiplicity ey'okutegeka kubanga nilaba abantu okuva mu buli kitundu bw'obasitula nti ab'Ennyendo ab'e Masaka ab'e Busoga ab'e Gundi nga bonna webali ebigendererwa byo mu kuyita abaaliko mu UYD amazima byali ki ebyaffe si byankiso okuggyako ebyo bye tuba twagadde okukuumira ku kifuba olw'enteekateeka zaabo betwagala okutunula mu maaso betuvuganya nabo ate n'ababi eri eggwanga lino
gye twagamba ntufuuye ekkondeere erya ggwanga mu ggye eritali lya bulijjo. Clarion call. The grand clarion call. Ekkondeere eggwanga mu ggye eritali lyaki lya bulijjo. Olw'ensonga ze twannyonnyola awo naye nga zimaliriza ozitadde mu kifundikwa kye twagamba coalescing quality leadership for a new Uganda. Ensonga ezo nga nkulu nnyo, si za Ssekinoomu, si za Muyanga Lutaaya, si za Lubega Mukaaku musajja wa Kabaka owa DP, si za bakulu bokka, za bavubuka n'abakadde, si za abakyala n'ez'abaami, si za Basoga na Baganda, naye za bannaffe bonna okutuuka mu West Nile Karamoja. Ensonga esooka y'ensonga kati egenda ekoosa akagiri era esobezza Bannayuganda ey'ekiwambansi. Ekiwambansi. What do you mean? Kiwambansi. State and institutional capture. Kati evudde ne ku level eya state and institutions negenda okuwamba our bureaucratic system, amaloboozi gaffe, the voices of the citizens. Tekomye ku ekyo, esensedde ku buli nerve center, buli kasomyo okwanditambuliziddwa okugenda mu maaso kw'eggwanga mu nsonga ez'embeera z'abantu, ebyenfuna, business, twala tugende paka ku by'obukulembeze. Ani awambaani? Omuwambi olw'okuba ebigendererwa biba bibi, awamu yeekweka. Bw'aba awambye ng'awulira nti kati nfuuse sigambwako, atandika n'okwebikula. Arrogance emutuusa ogamba nti kati munaakola ki? Twali ku mulembe gwa Amiini, omusajja nagale nze pulezidenti wa Uganda omujjuvu, obuyinza mbweddiza siwawaabirwa. Oli omuyimbi nagale olwo bakadde be ng'enduulu bakubanga n'amazina bazina tebakyafaayo bamubira bamutya. Era ng'ajja kukuba embooko ne bwe kuba kukwana bukwanyi mwana muwala ye gwayagadde. Kati eyo twavaayo ate twalowooza nti ebyo byali binene, naye ate kati bino eby'ekiwambansi biri byali byakwekaaliisa, byafugabbi, bya bwannakyemalira, naye ate ekiwambansi kigenda diipa. Kubanga mwami Muyanga Lutaaya ojja n'olowooza nti kaŋŋende neekubira enduulu mu kkooti, ono ampitiriddeko, naye ogenda okutuuka mu kkooti ng'abayindi baganga nga naye ondiyo. Kkooti eneesala ku mazima, nga bavuga nti waliwo abaavu, n'obuuza abaavu yaani? Wandirowoozeza nti abaavu ye Chief Justice, ne Chief Justice agenda okusala nga naye alinayo abaavu, n'olowooza nti oba ye President. Ate President ogenda kula nange ebyo bannange ebyensabitegedde. Kakati ye oli omunabudugu oba omulamuzi wagambye there is an invincible hand. Gwe abaavu ku gwe yaani? Abaavu kunze olwaleero yoyo nga bammemba ba Parliament bateesa. Bammemba ba Parliament nga bateesa mu Parliament ne bagamba naye ate kati waliwo abayise emanju, bayinza n'okutukuba emiggo. Kakali ogenda okulaba nga speaker wa Parliament oba ye Kadaga oba ye Among oba ye Tayeebwa ng'awandiise n'ebbaluwa, sebo President njagala ombuulire bano abeesefusi bayiseewa naye nga nange simutegedde. Kakati awo
bw'onoonya mu babiri abo oyinza okufuna abaabo. State capture gy'obaddeko. Point number 1. Yes. Point number 2. Capture. Where Mukaaku, I want us to speak serious politics because we are talking about a matter of life and death. Who has captured who? When this country is free to everyone, political parties are doing their work. The private sector is doing their work. Schools are doing their work. The political agitators like you are doing their work. The soldiers are executing their mandate. The president is doing their work, his work. Who has captured who? How? The mafia junta working from within the regime, the NRM, and the state institutions. The mafia? The mafia junta. Yeyo muyanga lutaya ne musetting ne bagamba tuyisiza budget, tuyina revenue authority, tuyina financial controllers, tuyina kiki minister of finance nebiki najja naayisa ne mugenda ne musuubula oba musuubudde boda e China naye mu kugenda okusuubula boda ezo gwe n'ozireeta boda 1,000 naye obaleese mutwalo ye nga tasasudde wadde omusolo naye nga tutakoze corruption nga bw'ogimanyi naye nga yo tasasula musolo tewali teeka oba nkola ya Uganda Revenue Authority egamba nti yo ntajja kusasula n'aleeta boda mu katale keekamu mwoli ate oluusi n'agitunda na waggulu ku yo gwawadde omusolo gwe n'ova mu katale. Mafia junta yoyo nga amateeka g'ettaka gali clear n'agamba nti numbye oba bayiseeyo kinnawataka oba bayiseeyo mu lusanja nasanyawo nga amateeka weegali naye nga naye baleese bambadde green balina ne uniform eziyokwisha eza UPDF naye nga nejja eri kugamba naffe tetumanya ati kituuseewo nga n'abaduumizi tebamanyi bwe batuuse kutuuka awo nga mwami mbaddi gyali tamanyi deployment nga tamanyi nti oba nga alina okweyisaako okugamba nti tamanyi. The mafia junta working from within the regime, the establishment, and NRM and state institutions. Mukaaku, what is a junta? I think we need to sort out that because it is disturbing my mind and many of our viewers. What is a junta? What do you call a junta? Oli mugumu? Yes, ndi mugumu. Tell me to. Oli mugumu? I'm ready. Tell me today. Ekijja kijje. Debalama ogise ekyekiza kiize. Ekiize kindie. What is a junta? The mafia junta. Define a junta. The mafia junta ye deploying amagye nga UPDF High Command nga Minister wa State nga Parliament ya Uganda nga Constitution bwegamba temanyi ate negamba tisijja kubanyonyola okutuusa lwendisalawo nesitula ennyonyi nesitula buli kimu nekigenda anowulira nti ekibinja ekirala kiri gindi andi okonga ebitundu bingi Bukavu ekirala kiri eno bikikola tobimanyi eyo is part of the mafia junta. Nefuna gold oba muli musasula mutya nemutunda nga bwesazeewo mwe ne babasalira emisango ne musasula naye nga ne gold temwamulabako waayisa. Ane bagandi ffe twajjeeyo twagenda twajjayo bujja bubaawo butono n'obuggo tetulina kye twakola naye nga eri emisango gibasinga ate nga gwe tosobola kuyimirira kubaga nti gwe bakuteekeyo. Mafia junta yeyo nga bweba mmaje yo nga tegoberera amateeka ga UPDF
oba babagamba timwogeranga bya bufuzi era n'abalanga babakutte nga bwolabye batinyafunza kye babakoze naye ye nga waddembi okwogera byayagala n'okukola byakoze. ye mafia junta. Bw'ogenda mu State House nga waliwo agaana oba ebyana n'abaana mu State House mu Palace n'omanya na wano mu Palace mafia junta namwali namu ekifo ekyenjawulo ng'asobola okugenda mu Bank of Uganda oba bize bitya oba bakubisa ssente ez'eggwanga minisitule zesazeewo naye n'ateekako ezize ku paleti ne ziyingirawo naye nga tajja kuvunaana ne munaaba muzirabye. Bwe ziba ssente zifuluma ng'ezize zitambula ne ziyita ku kisaawe ne zitambula oba zigenze Rwanda oba zigenze wa foreign currency nga Bank of Uganda nga the National Treasury ne Ministry of Finance nga gyeyaffe ne SFC n'amalala tegasobola kumugamba please sente zo zitwalawa ng'asobola okujja wano nga bwe tuli wano n'atukwata fembi banaakwatako omu n'amunyola ensingo n'amutwala gy'ayagadde okumuteeka naye nga waliwo gazetted places waliwo abantu engeri gye basobola okukwata ne bagamba minisita wa defense lumu nabuuza minisita wa defense mwami naga nti twagambye abantu twatudde netugamba nti bagambe ku abo abakwata naye tabamanyi naye tabamanyi bali mu uniforms oye mafia junta. Nkugambye mbusuubuzi ajja kugenda ajje ku Revenue Authority amugambe nti ebyo byange afuladinga akatale oba sukaali nga baagaana sukaali tulina kutunda wawano oba mukyere oba pikipiki afuladinga akatale abali mu kikuubo baveemu bukumbu. Ayinza okugenda ebusoga mafia junta n'agamba nti kati mulimye ebikajjo nze nga wendi tewali kuguza bantu balala okujjako nze gwekugenda goba oguza ate buli eka nja gikulya ku mitwalo 10 naye nga nebukireeta mu palamenti wano ne baba bakuyita sipiika Kadaga tosobola kukikyusa ne bwoba oyagala oti abantu ne batema ebikajjo byabwe nga tebakyalina kye bafunamu. Alimidde emyaka 2 alimye eka ze 2 ekinene nnyo kyasobola okujja mu mitwalo 2 for the time gyayagadde okutuusa nga yatuukiriza oba ebikajjo ebibye bituuse. Oyo mafia junta oyo ye kapita asobola okukola rewards mu bakozi ba gavumenti namugamba yise ekyo gwe nja kuwa bwenti tofaayo kikyengenda kukola. Asobola okumugamba ogwo omusango gusale bwe guti ebidirira bindekere. Asobola okugenda mu parliament n'aditamininga agenda ya parliament naye nga buli omwala ebikulu buli omu abimanyi era nga parliament erina obukulembeze naye n'agamba nti kati eno ye eno bagitaani eno gundi business parliamentary business order of parliamentary business n'agidictatinga nga gyemulina okwogerako era nga bwajagala nga ayina basasula ayina balagira obulagizi ayina batiisatiisa obutiisatiisa. Oye mafia junta asobola okugenda mu electoral commission n'agamba nti mutuule wali zino ze results ze muyina okusoma oba buvuddemu butya oba butya era ne bakikola. Asobola okugamba eno nnyonyi ya ggwanga naye nze njiwa amafuta nze nja okuhandolinganga emigugu gyayo n'omukulembeze wayo ne mwagamba ow'ennyonyi oba National Airlines naga bannaye mutuleke tunahandolinganga emigugu gy'abantu fe tunagulanga amafuta fe tunakolanga bwe bati naga nti ekyo tekisoboka omulimu ogwetaaga oba togwetaaga. Asobola n'okulemera omubiraawo n'agenda mu parliament yeyambise parliament nga n'abopposition mwebali nanga aba parliament munsensalingire oyo mugobewo kubanga ayingiridde business zange. Tozanya na mafia junta
ndowooza gwe nange tusaba nti ebyo bireme kutuuka mu Uganda. Tusaba byoyogedde kubanga ensi bw'etuukawo nga bw'oginnyonnyodde eba tekyanyuma, naye tusaba nze naawe bibeere gye bibeera ne gye tubiwulira tebituukanga mu Uganda. Essaala zo olina okuzikyusa. Nsabe ki? Bive mu ggwanga lino. Kyenayogedde wakiwulidde? Bive mu ggwanga lino. Nsaba bireme kutuuka mu ggwanga lyaffe. Anti olina eggwanga lyammwe liri gwe lyolowooza. Kye nakugambye nti state capture mbi. Gw'oba okyalowooza nti there is the state naye nga ne state yeebuuza there is another state kyebava bakiyita the deep state. Lwomukyana gyayita occupation anakuba kulabako ng'omukyaza occupation anakuba the deep state. Nkugambye emirundi egimu babadde babuuza president sente ziwaweereza abeeruweeru ziwaweereza abalwanyi ani adaga nti nze naziba wasimanyi nakyazituukako ate naye nga yeebuuza gwe ate ng'alina obuyinza bwonna bwemumuwa. Tozanya na deep state, tozanya na capture, state capture eyinza okumuddira naye yennyini neemukozesa nga element tool of further state capture nga yeeyambisa president yennyini. Mwana wange bannayuganda ab'omulembe guno naddala abato abali mu universities abali mu colleges musome nnyo ku kigambo kye bayita state capture. Enjogera eyo mbi nnyo naddala bwe banga eva mu mmwe abagenda ebweru kubanga nkimanyi nti ggwe togenda bugenzi bweru olinayo n'amaka. Bw'obeera ebweru America ne Bungereza ng'abaliyo bakubuuza ebifa ku nsi yo ebyo byoyogera. Nene wembeera wano kati si byogedde bagenda ab'ebweru tebabimanya. Katube wano tuve wano bw'obeera ebweru ng'otunda ensi yo oyagala ojjagazisa abalala oyagala obalaga nti Uganda nsi nnungi ebyo byoyogera. Kati ozeeyo mu nsi ya 5 mu 5 ku 6 mu 2 naye n'ensi ya kaakati gye bayita ya .com. The globalized world, the interconnected world. Uganda, the global village. The global village. Uganda in a community of nations. Nakati wano mbabuulira. Tekiri kwetagisa kulinnya genda bweru. And what's the ultimate? You think by kubabuulira they will love this country or hate it? Mbuulidde abannayuganda abaana abasoma abali mu colleges mu institutions basome nnyo ku ekyo basobole okumanya how to deal, to find solutions, how to deal with this monstrous problem. It's deepening, it's widening, it's basically finishing the state of Uganda. Tubadde ne problems nyingi okuva lutwagoba omufuzi w'amatwale naye tewali worst problem as this state capture. I'm telling you. Mukaaku. I'm telling you. Because impact yayo bw'otunuulira n'ogenda nga Southern America n'otunuulira ensi ezafuna state capture bw'otunuulira n'oddayo mu byafaayo ensi ezafuna state capture oyinza okumanya how dangerous this problem can be. That's the picture you paint about this country. Kubanga byetambulirako bimalawo biggwekereza ensi. Byetambulirako biggwekereza ensi. Bijjako bannansi okubeera in charge of their country. Nakaniguusa akatono bwe kati. Byetambulirako. Annakubuulirako wano some time back. Ndi bo the champions of the same state capture beeyambisa ebintu 7 nga ye conveyor belt ya further capture. Naye abantu bwe baba batunuulira bino bye balaba ebyo 7
balowooza nti byakuzannyamu, balowooza nti tusobola okubimalawo essaawa yonna, kumbe kiri kibalya. Oba manyi kye bayita kansa. Kansa bulwadde bubi, bubi. Waliwo n'obulwadde obulala kati ebbanga bwebajja babuyita AIDS, ennaku zino bagenda bafuna solution, naye okubusiguukulula tekitutte ebbanga to. It is taking decades, probably a century, to deal with it. Akawuka ako bwe kaba kajja mu kiwoomereze, bwe kayingira ne keerippa ku sseere ezisooka ne kagenda paka lwe kayingira ku sseere ezirwanyisa obulwadde, tegukyali mu kontrol yaagwo gwennyini, ne gutuuka ku organs ez'omutawaana wotuuka okufunira multiple organ failure, ng'ekibumba, ng'obwongo, ng'ebirala, paka bw'otuuka ku eyo stage gwe n'okongoka ate nga oyambye okatwala mu balala bangi. Eno ye state capture. I hope ye state capture. Oyinza okuyimba olwali n'ogamba nze kanyimbe eno standby generator eno baaniyani, naye nga owerekera capture etabangawo noga nti nkoze ekibiina kipya eno bagiyitaani nuku eno bagiyitaani, naye ng'oli mu kuwerekera state capture etabangawo. Yogendera okumala nga n'ekibiina kyewakola tekyasobola kukuyamba, kubanga omanyi nti naturally ng'omubiri bwe gumanyi naturally white blood cells T4 cells ze zigenda okunyamba okukola the last line of defense. Singa nga eddiba terinyambye kugira kawuka ako, singa nga antibodies naye nina T4 cells zijja kuproducinga many, ogenda okutuuka ku T4 cell nga eyogera birala. Ne state capture bweri, omuntu ajja n'alowooza kati abantu bali eyo ebibiina era anti opposition tekoze bweti. Where is opposition? Where is opposition? Where? In Uganda? Awo wenjogera gwe otegedde. Where is opposition? You don't see opposition in Uganda? Basobola okuleka mu kirooto ky'okulowooza nti FDC ejja kuyamba, nti DP ejja kuyamba, nti UPC ejja kuyamba, nti NUP ejja kuyamba, naye ng'oli ku byoya bya nswa. Kyo kiyita kirooto. Naye ng'oli ku byoya bya nswa. Nakugamba wano kati wano waliwo why are you bitter? Kati wano waliwo ekibiina. I hope you are not. Waliwo ebibiina ebipya bye tubatutwala. Mwami Muyanga Lutayasa olunaku lw'oliwuliranga katugambe Lubongo oyo bakatana afulumya Bobi Wine, olitegeera nti Bobi Wine abadde talina weekutte. Ani? Nkiddemu olunaku lw'oliwulira ng'ebibiina bwe bibaamu okuvuganya, kubanga bwe mubeera ne state capture ebibiina okwandibadde okuvuganya biba tebivuganya. Oyo agent of capture yesigama ku capture n'alyoka kola buli muvuyo gwonna n'afulumya abalina omutima gw'ekibiina ekyo nga tebeesiikidde nakanyeebwa. Bweba tonna bitegeera kyalako mu bibiina ebirala ebirinaanye wano. So state capture kintu kibi nnyo. Oyinza okugenda mu judiciary ne fayiro ne baziwamba ku mulamuzi gw'olowooza nti alina olina jjala zimusikako behu ne wataba kivaawo. Mu nsi eyo nga agent of capture agent ate oluusi beewaana mu nabo bali mu kyagi. Agent of capture nadduka naddinagenda mulamuzi munno oba bali ku level ya Supreme Court n'alyoka musikako fayiro mwenna nga mutunula nga tolina kyakola. Ani naye n'alowooza nti olwo awangudde, kumbe naye akolera mulala. State capture is worse than imperialism, than colonialism. It's a phenomenal for state capture, but the captors bwe basenkenya eggwanga. Nja kukirekerera awo eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri. Sogolidde Mukaaku. Ojja kwogera bwereere and you lose weight. So gwe bw'otuula gy'otudde
olwaleero singa obadde osoma ngafe basoma Makerere ne bakugamba nti describe the current state of Uganda, oli mumativu nti bwoginnyonnyodde bwoti waliwo akuwayo ka maxi wadde. It is a state of predominant and overwhelming and debilitating state capture. Kidde. It is a state of predominant, overwhelming and debilitating state capture that is pervading every nerve center of what is known as the state of Uganda. Do you think any professor would mark you right? They are free not to mark me, because the first question would be, do they understand state capture? Ensonga eyokubiri. Because they themselves may also be agents. Ensonga eyokubiri eyayisa the grand clarion call. First, mwayagala kwogera ku state capture ne symptoms zaayo, which is misrule, dictatorship, plunder and corruption, and the capture of our socio-economic command heights as a country. Those are symptoms of state capture. Naye ensonga eyokubiri is what I have referred to as leadership failure. What the UYD alumni understand and perceive as chronic, perennial leadership failure. Kyova owulira tuddayo ku babbeeni, ffe baaliwo nga tetuliyo. Eyokusatu yo gye tugamba the failed governance, the question of failed governance in this country. It's chronic. Leadership failure. So you assume that those supposed to lead us have failed to do so, or that we have no one leading? Kanzireyo kawuka kasiriimu. Omanya erinnya lyako ettuufu lye baakawa eri awo mu Uganda? Ensi yonna. AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Olwokuba nnyinnyonnyola abantu baffe ba bulijjo saagala nnyo okugenda so technical, because I'm both a scientist and both a social engineer. But what we have today we have what we have called acquired leadership deficiency syndrome. Acquired leadership deficiency syndrome. ALS. Egende etumiima ng'eggwanga. Oli alaba tukogga. We are not making progress. You don't see progress. Tuli mu advanced stages. You don't see that progress. Even those you hope that would provide a solution, because of this acquired leadership deficiency syndrome, omaliriza batega biwaani, omaliriza nabo batimba bbula, omaliriza nabo basala nsawo, omaliriza tebayamba ggwanga kulikowazinga towards that solution eziyinza okuliyamba okulijja mu nnyanga n'okuliisa mu nnyanga ya bino byenjogeddeko. Acquired leadership deficiency syndrome. ALS.
acquired leadership, leadership and governance deficiency syndrome. No government. Government has gone a wall. It's not willing to help the people. It is either resisting or not willing, or it has gone a wall. Obuuza tutuuka tutya okuba n'ekibuga ekifaanana kiti. Where is government? Omwana omuto azaaliddwa n'atuuka mu myaka 5 Katonda bw'aba amuyambi, chances are almost 97 that Katonda tajja muyamba. Naye n'atuuka ku myaka 5 n'ayingira mu primary school ne bayingira miliyoni 1.8 abakola ebikezo mu P7 ne babeera 7.5. 1.2 million colors. Emyoyo gy'abaana abo egifiiridde mu ekyo gyebuuza what happened to our country. Kyekyatuuka ku nsi yaffe. Why is it that the children of Uganda have no hope? Ne bamukolera budget ya $3, less than $3 a year, zikole ku education ye. Naye nga ne Rwanda gye twakanunula wano jjo ewa $27 a year. Genda paka South Africa olabe stage kwe tulife tuwa $3 a year. Omwana wa Uganda agenda competing no mu Japan no wa Norway afuna $7,000 for his education or her education. What happened? Acquired leadership and governance deficiency syndrome. Nti abantu asobola okujja wano nga bamuyita nga yeeyise muyitale talina wadde n'ennusu ne bamugamba nti economic command height y'eggwanga tugikuwadde mwanya. Parliament is weak. It has no ability or capacity to stop it. Parliament, National Assembly, that we can't take her to our courts cannot handle, and even the executive cannot handle. Acquired leadership deficiency syndrome. But if you want, acquired leadership and governance deficiency syndrome. Problems is nearly ya capture. Nkulu nnyo as of now, as you think about tulina political cycles, election cycles, ezikirwawo regime nayo ezigendamu temanyi nti bakapita be bannannyini kyo. Tugamba mmwe naddala abandisookeddwako ng'aba opposition and all the dissenting people even within the NRM. Let's create a platform, let's create awareness, let's get quality leadership. Kitwava tulaba nti the Uganda Young Democrats obutafaanana our formal democratic institutions ezandibadde zikola omulimu ogwo, obutafaanana our security services ezandibadde zigamba nti oh don't go beyond this, nazo ziri powerless. UID is more position because erina the ambassadors of hope in every sector. Otandikira ku Democratic Party kati etuuliddwako ebiragaano by'ekiro. Ebigambo byo nga si birungi. Endagaano ekiro togimanyi. Sinze nakyogera abakulu abagisayininga newe bagisayiningira ebifaananyi bwebiri. Kakati ate ebigambo byawe oyagala njogere nti yali ya misana, oyagala njogere nti aba DP bagirimu, tewakirabye ku Afrikaana nga aba DP mu nnaku yaabwe bagamba nti okay kale ne baganda bange babakuŋŋaanye bajje nga bava gye baava gy'oyogedde nga transport waabwe nga tewali kyakulya, tebalina transport allowance, basiibeewo baddeyo nga basanyufu nga bwe wabalabye. Nabo babaleete. Ne bwe twagamba
eri bagitaani eggulu amaddaga bagitaani the return of Nobert. Tewalaba ensimbi ne tuzeewolako ne mwenaaleemu tewalaba abakulu abagenda tuteekwa okuwaayo naye era abantu ab'ensonga eza mazima n'obwenkanya tebaaliwo. This is what I'm telling you. Abantu obuzibu omuliro baguulira, abantu obuyinike babuulira, abaavu omuliro gwe baliko togumanyi, abagobeddwa ku mataka togumanyi, bannannyini bibiina omuliro baguulira, abasirikale bali mu majoomu, the majority of them bawulira omuliro naye banoonya mununuzi, naye baagala we beekwata, naye banoonya anaateesa nabo. Kyokka ate naabo abajja nga batimbye ebbula nabo batandise okweraliikira bagamba ebbanga babaddewo bakoze ebintu ebimu birungi ebirala bizibu, naye gwe banaateesa naye tusobola okukola eggwanga ffena ne tujyamu n'atabasala nsawo n'atabatimba bbula yaani. Bw'abanga Mukaaku agenze wamuyanga lutaaya ne bakola ekintu oba kiyitibwa people power. You didn't ask me a lot of questions. This is the agenda. I'm going to do my job. You remember? Kumpi bali bagala tukwata na college. I'm going to do my job. Mukaaku, don't worry. Tumalirawa. Tujja kusooka tulage ekinaaba kivuddemu tukiragire ejjinja. Era wajja muri union. Wajja. Naye nenzija gy'oli n'omanya nti nkolagana ne Kamuwanda. Kamuwanda nansala ensawo. Goyinza okwesiga Kamuwanda? This is a call for coalescing quality leadership. Kiki ekiri mu quality leadership? Leadership etalina deficit mu accountability. Accountability deficit. Leadership etalina trust deficit. Leadership etalina quality deficit. Leadership gy'osobola okwesiga okuyisa eggwanga lino mu nnyanga y'ebyo gye ŋŋambye n'erisomosa ye transition n'erisomosa bannayuganda baddeyo basobole okufuna eggwanga lyabwe nga lyabwe binafu liri mu ngalo zaabwe nga tebatimbiddwa bbula nga bano ababatimba bbula mu 10-point program. Mr. Mukaaku, in the circumstances, if all those things are correct, then you and your friends in the opposition have not done your work. Bwe kibanga bwekyo bwe tuli, then oludda oluvuganya gavumenti omulimu gwalwo ogwa buli lunaku ogubaweesa ne ku nsimbi kwe kujjayo okwongera okwoleka ebintu ebyo bwe bityo okukoma ku babikola n'okusaawo okunyigiriza ababikola okubivaako ensebe n'emirembe n'okukola kyonna ekisoboka okuyamba bebikosa. Then bwe bibanga bikyaliwo nga bw'obinnyonnyodde, what is Uganda's opposition doing? And number two, what do you really think the alumni of the Uganda Young Democrats can really do? Ku state etuusa, you have described this state with an analogy of an HIV/AIDS, whatever illness. The pandemic is as deep onto our nerve system than the HIV/AIDS virus in the system. What can the UYD alumni do? When you or a people are faced with the two most important threats, number one called survival threat and existential threat, it doesn't matter bomb maker eziyiika ku luwannanda lw'abantu abo we bali. It doesn't matter maker. It doesn't matter zimaze ebbanga ki nga ziyiika. You must determine to start. You must determine to defend. You must determine to awaken. You must determine to coalesce. It's never too late.
because in any case bw'oba tolina kyokozeewo ogwekerera. Twali tubaddeko mu mbeera eno owokumpi ntandikira ku Idi Amin. Baakola ebibiina byakola organizations z'abamateeka international community until when we created that Uganda National Liberation Front. Omutanzania nagamba this is the right way tubayambe. Omusudani nagamba Nimeri nagamba this is the right way tubayambe. International community Omuyisirayiri naye nagamba tubayambe era ne Sabasaba yagitu. It had taken 8 years. Nga Amini munene nnyo ku lukalu lwa Africa nga yayamba ne South Africa n'abalala yeyunze kuba Nasarites okulwanyisa naga ennyonyi zange zisobola okuba ne zikuba Isirayiri mu dakika 25 ne zikomawo wana Uganda. That was Idi Amin. But the weak Serumagas, Muwanga, Oyito Jok, Luwero, Ani, Lule, who was not even a soldier, nebagamba tutule tukole the Uganda National Liberation Front. And it was a front, a Yamina ne front sendali ezaaliwo. Waliwo kikosi maalum. Umanyi ekigambo ky'Oluswayiri ekitegeeza kikosi maalum. Waliwo Fronasa, Front for National Salvation. Zonna zaayingira muli. N'ebibiina UPC, DP n'ebirala ebyaliwo mu kiseera ekyo. Abaali abakabaka yekka n'abatalina bibiina bonna baayingiramu. Ne balula abatalina bibiina bajja. Yugalimo bwe bubiina obulala obwali bulwana kyali kikulwa Serumaga n'abalala byajja. Ne bagamba ne batandikawo ne radio. Ffe twekuŋŋaanyize n'ebweru. Naye twogere ne bannayuganda. Naye ensonga y'obukulembeze era ne bateesa amannya ne bafuna Lule ne bafuna abalala ne bafuna Bamuwanga bano wadde Abatanzania bagenda tuyamba naye bano bakulembere kuba bajja okutegeera bannayuganda kyabagamba. Nati gwe ekyo kyakulemi wabadde weka. Nzija nzija ate NRM olutalo olwo bwe lwajja more or less a front Joan otulabye tukuwalize nze waliwo ebimu ebimaze okukolebwa nga PFT okimanyi the red card n'ebirala waliwo n'ebibiina ebipya ebize n'ebikaddewo ebiri n'abatalina bibiina kati nyinza okutwala ne Muyanga kumpi talina kibiina. What we need nga bannayuganda is one, to dialogue, to speak together, to build a progressive coalition. You cannot speak when you are very angry. To build a progressive coalition. You are very angry to talk. Too angry to talk. Well, you know, dialogue requires. Naye mu dialogue mujjamu aboogeranga. I am not measuring your anger by facial expression. I'm measuring your anger by what you say. Can we really dialogue and talk peace? Yes, we can. For our country? Yes, we when can. You are that angry? No. Yes, we can. Gwe tomanyi nze kye nali mpiseemu. Nene mwe nava mu safe houses ne military barracks ne Luzira. I came ne mu kalulu kange okyajjukira guwampa n'omukisa ogwo. Si mweno TV naye ku TV endala. Ne ngamba anga terina kyegenda tuyamba. Ne tusobola okwogeraganya n'abo abali mu buyinza. N'abalala ababayambako naffe abali ebweru waabwo n'omuntu alowooza nti ye ebyobukulembeze bimukwatako ne tukola embeera esobola okutuyamba. So this is the same thing. Uganda Young Democrats nga bwe twalwanira nti okuta ebibiina tekujja kuba mulimu gw'omu, nga bwe twalwanira ku lugoba lwa federal ebintu bye tumanyi obulungi ebisobola okutuyamba okusuumuka tubimanyi: unity and diversity, devolutional power, shared governance mu nsonga ya the winner takes it all, temala. We have to do what we call proportional representation. Tuyina okukola mu government ya transition
okulaba nti abawansi basobola okwekolera ku byebekolera okusinga okuva eri noga nti obalowooleza oba abalaalo ne bava eri ne babalumba oyogerako. So we need quality leadership. Lubega, your issues sound nice and meaningful, but you cannot go alone. Definitely. Are you people talking? Definitely. Are you talking to those with likely minds? Are you talking to those in FDC? Are you talking to those in NUP? Are you talking to those in NRM? Are you talking to those in DP? We had those yenos, never eat abatono vocabulate and our we had them. Atana abanene to our say DP block, twagise no but Mao twamwitira wa mulaba batuyita naye fatulira the inside out nope twagita Samuel nope twagita abefudisi wabalabyeyo abajema wabalabyeyo. This is what we want. Bwetutyo bwe twagala okumaliza baliro nze Simon Muyanga Lutaya. Inside Out.